Inside Story Uganda. Real source of political updates. Omwami takyalina buyinza ku mukyala we. Owelo si wano era takyalina naye buyinza ku bantu ku kyalo kye. Teri awulira munne. Waliwo obuyinza ogu mu ggwanga. Oyogedde ku ky'obusawo madamu teacher nawulidde nti abasawo kati balina license gye basasula buli mwaka okukola omulimu ogwo. Gambye wano we tulaga kyokka ate nga yasoma obusawo. Wano we tulaga buli muntu ajja kiwulira. Awulidde. So tewaliyo mbeera gy'ogamba kati ekivaamu ng'agamba abo balima emmwanyi. N'okulima obulima emmwanyi kati olina okusaba olukusa ku ggombolola. Tokyagamba bugambi nti nina ettaka lyange yiikazaana ngende nnime emmwanyi. Olina okusaba olukusa. Bo kati bagamba lwa bwereere. Naye bwe baŋŋamba nti saba olukusa kitegeeza basobola okumpa oba obutakola ki? Kituufu. Obutampa. Yo oluvannyuma basobola n'ogamba nti lwa ssente. N'ogendayo ne bagamba ndi munnange. Kusinziira ku balimi b'emmwanyi be tulina okuba nabo mu ggombolola eno gwe tokkiriziddwa. Otogenze kugamba ow'eggombolola nti munnange nkuweeyo ki nsobola olima emmwanyi. Ku ttaka eriryo. Yes. Oba kuzisunsula byonna ebyo bya lukusa. Luli etteeka libadde ligamba nti UCDA bwerukumma wekubira omulanga mu ministry kati obuyinza buli bwonna wa minisita kakati gye wali waabye ate yegenda okuva abakukolako ekyaki ekyamaanyi. Gwe kitegeere bwoti nti Museveni nga tannajja waliwo ekintu kye bayitanga Coffee Marketing Board, ekitongole ekivunaanyizibwa ku kunoonyeza emmwanyi akatale n'okuzitunda. Ekyo kye kitongole ekyasikisibwa UCDA, Uganda Coffee Development Authority. Luli ekitongole kya Coffee Marketing Board kyo kyekyagulanga emmwanyi kyennyini ne kizitunda omulimi n'afuna enzize. Ne bagamba UCDA bwe yajja n'egamba nti buli asobola okugula emmwanyi agule. Neffe tuwa layisinsi abagenda okugula tukuuma mutindo, emmwanyi ne ziba za mutindo. Ne tugenda ne tuzitunda katale k'ebweru naye ng'omuntu yeetundira butereevu emmwanyi ze. Kati Coffee Marketing Board yavaawo. Ne UCDA yagisikira evuddewo. Kati omuntu akubuuza nti kakati kitongole ki ekivunaanyizibwa ku mutindo okutunda emmwanyi za Uganda okuzikuuma nga za mutindo n'okulaba nga zitundibwa. Gye baziziza mu ministry ojja genda okulira nti balonzeeyo General Ani afande gundi nti yakulira ekitongole ekyo. Gye bujjaawo ojja kulira nga bateekawo poliisi y'emmwanyi. Nga poliisi ekwatisa amateeka lya mmwanyi kubanga etteeka ly'emmwanyi lirimu n'ebibonerezo ebyokusibwa emyaka nti bwe tukusanga ng'okola bwoti emmwanyi tukusiba. Kati emmwanyi ezzeeyo gavumenti egenda gikwasanga musolo yerina olukusa lwokka okukuwa obuyinza okugirima. Omuntu akyalimye ku mmwanyi ku ttaka erirye. Olidde ate bagamba emmwanyi bw'ogirima totekwa kubanga watemawo omuti. Kyova mbu bajja kujja ku ttaka lyo bakubireko n'ebifaananyi balabe n'okulaba edda ennyo awo waliwo ki. Bwe waba waliwo ku kibira gwe tokkirizibwa kulima mmwanyi. Anti abazungu bo babagamba nti nno emmwanyi abantu batandise ottema ebibira basimbe emmwanyi olw'okuba zifuuse za ttunzi. Kakati eri katale k'ensi yonna ne bagamba zi gavumenti zifube okulaba nga ziteekawo enkola ey'okukuuma obutonde. Sigamba mbu abantu basaawe ebibira byonna basimbe ki emmwanyi. Naye omanye no gavumenti yaffe n'ekintu ekyali badde ekirungi batuuka okikwasisa bakikwasisa mu ngeri munnansi n'avaamu nga buli kaseera anyigirizibwa. Kwegamba kubanga kutikkira mulaluki essanja nti buli mukisa gwe babawa bagukozesa ate kunyigiriza baki bannansi. Owulidde kuba n'ensi endala nazete bino akatale k'ensi yonna bye kasaba ne mawanga amalala kabisabye ne Coffee Boards amawanga ago zigasigaza. Siraba byali bye basaba katale kansi yonna ate gye bisindikiriza muntu kukola bino Uganda byekola kubanga bino Uganda byekola ate bituttira mugaso katale kansi yonna. Ne kati wabaddewo omukisa omunene bassebo ne bannyabo kyenva mulaba tutandise n'akayimba aka sebatta nti buli alina kya watemaka kwata enkumbi. Brazil
yensi esinga okutunda emmwanyi ennyingi mu nsi yonna. Naye we tutuukidde wano nti Brazil yakubwa muzira, era balaze nti ejja kumala emyaka nga 15 ng'emmwanyi zeereeta katale k'ensi yonna zikendedde. Ekyo ne kiteekawo speculation oba okuteebereza okugamba nti ebbeeyi y'emmwanyi eteekwa buteekwa okulinnya olw'okuba ba major suppliers bafunye obuzibu. Kakati nga kisuubirwa emmwanyi egenda kwekubyamu nnyo omuwendo mu myaka 15 egigenda okukola ki okuddira. Awano we bagigwiriddemu. Museveni yagambye nti gwanaawulira ng'amugamba nti agenderera kubba sente za mmwanyi ajja mufiirako. Naye nze nkimugamba nti gavumenti egendereddwa kufuna weetaasiga. Bye tulabako ebyokuzimba ebyuma by'emmwanyi obukubirira entuŋŋamu byonna bikakasa okuteebereza kwaffe nti waliwo omuntu ayagala okuliira mu kavuyo okufunira mu mbeera eno nga yeefudde kayungirizi okwagala okutta ekkubo wakati nti luli obadde otunda emmwanyi obutereevu kakati baagala babeere wano wakati we baagala okukikinika omukyalo oyo gwe bayita peneti. Naye nga peneti nga bwe tumumanyi peneti ye kayungirizi, ye peneti linnya, peneti mukozi alina nnyini ye akolera wano. Bwe twali ku byeddwaliro Mwami Museveni yagamba abantu nti peneti yeye. Era Mwami Museveni yagamba nti peneti oyo gwe mulaba talina kyamanyi ku mmwanyi. Nze nazimwagaza. Tubuuza lwaki azaagaza peneti yekka? Lwaki takolagana n'abaguzi b'emmwanyi ababadde wano be tumanyi gavumenti n'ebongera amaanyi ne batunda emmwanyi z'abantu? Lwaki amaanyi gano gwe peneti gwowa eddwaliro era peneti gwowa esiga ku mmwanyi? Kati ebyo tunaakomawa? So talolwa emmwanyi genze mu palamenti. Waliwo omwami ono sijja kulekerawo omwogerako eyakubye zaake Anthony. Eyakubye mwami zaake ebikonde ku mutwe oyo. Anthony Akol ye mubaka wa constituency bagiyita Kilaka North constituency. Guno gwe mulundi gwe ogwokubiri okubeera mu palamenti. Anthony ono ya constituency gambe bagiyita Kilaka North, guno gwe mulundi gwe ogwokubiri. Banne bamulonda mu Julaayi wa 21 okubeera ssentebe wa Kabondo kababaka abava mu Acholi region. Ng'obukulembeze bwe bwali bwakumala emyaka 2 n'ekitundu. Kakati obukulembeze bwe bw'emyaka 2 n'ekitundu bwaggweddeko. Bwe bwaggwako babaka banne Abakyoli ne batuula ne balonda mwami Gilbert Olanya adde mu kifo ekyo. Nkulayirira nti Anthony Akolo yalemerawo era n'awagirwa nnyo sipiika wa palamenti n'alemera mu kifo n'asigala nga yeeyita era ne sipiika n'asigala nga ye gwatongoza ngaki omanyi omuntu nga bamugye mu kifo nga kakati NUP waliwo be yajja mu kifo n'eteekawo abalala naye ne babigaaniramu. Sipiika n'asigala nga bali batongoza ne ba MP Abakyoli Onaakolo bamujja ku bwa chairman bwa parliamentary caucus yaabwe ne sipiika ye n'asigala nga agamba nti ye gwakolaki gwatwalanga omukiise waabwe gwatwalanga omukulembeze waabwe era n'alemerako ku bwa chairman bwa Acholi parliamentary caucus wa FDC naye neeyisa yonna ennaku zino. Ekisanja kye ekyasooka yali musajja mugumu nnyo. Lumu baagenda kakiiko kwe yali atuula okulondoola ebyali bigudde mu kampuni ya sukaali emu. Abantu ne baba abali ne baleeta enguzi bagiwa ababaka ba palamenti nga kuliko n'akasawo ka sukaali. Yavaayo n'ayatulira banne nti mwabadde muli enguzi ne sukaali n'amuleeta. Naye munnange ennaku zino yakyuka nnyo. Yatandikira mu kutunda ttaka lyabwe lye bayita communal land, ettaka eryabwe eryawamu. N'akwata ettaka n'alitunda obukadde 3. Baabumuteera ku akawunti ye eya Centenary. Odongoto bwamugambako omukulu oyo n'alumba Odongoto mu palamenti n'amukuba ebikonde ebyali bimuse. Era Odongoto yamalira mu ddwaliro e Nakasero. Yali amuggyemu n'eriiso kubanga ekikonde ekimu yakimukuba mu liiso. So kino ekyokuba zaake si kye kisoose nkola ye.
abantu bangi tebategedde na lutalo olwo gye lwatandikidde naye nga mutuufu oyo omwami ye yasosonkereza Zaake bwe yazze Zaake ng'asituse okwogera ye n'atuula mu katebe ka Zaake ate akakatebe katambike balaba wali awatandika nga bakuba abasinga tebalaba byasoose nti Zaake yasituse mu katebe tulina obutebe awo obutulako ababaka balina obuzibu bw'emigongo nze wentuula Zaake waatuula n'omubaka basaalirwa twali tutulaawo ne maama Cecilia Ogwalu ye Mukama n'amuyita kaakati ezo ntebe zaffe era tutuulawo lwa nsonga za bulwadde kaakati Zaake era we yabadde atudde bw'asituka aloope gwe yabadde alaba n'emmundu ono akolo n'ava eri n'ajja entebe n'agituulamu ate n'ajjako n'omuzindaalo Zaake gwe yabadde ayogererako kubanga eppeesa eriteekako omuzindaalo luli mabegaawo ku katebe era mu kamera emu eraga Zaake ng'agezaako mugamba nti waayo omuzindaalo guzzeeko naye Zaake sipiika n'amugamba nti jangu oyogerere eno mu maaso n'asooka agenda ayogera ensonga ye bw'aba akomawo bali ab'NRM bamuwogganira bamugaana okukola ki okwogera bw'omulaba nga yeesammula yabadde yeesammula ku abo ababaka baaki b'NRM naye kati bano we batandikira akatambi bakubuzeebuze nti nno Zaake yayingidde mu palamenti ng'ayomba n'agenda asitukira mu Akolo era olaba bwaddayo wali awo Akolo yamazewo ebbanga ddene ng'akyamugamba leka naawe ntuule era nawano teyamukubye nti yamusindise Zaake kituufu yanyiize naye yasindisa Akolo ye n'ajja atuule Akolo kwe kumukuba ebikonde ebingi ennyo ebyo ebyasukkiridde naye ng'okuba mukulu munno ebikonde ebyo olidde Zaake olwaleero ng'ayita mu balooya be abali ku Agani Company Advocates amuwadde ebbaluwa eyoga nti agenda muwawabira okuggyako ng'onaayimirira mu palamenti n'amwetondera naye njagala gamba n'abantu baffe nti bassebo ne bannyabo ffe tulina mmwe mulina okuwolerezanga ababaka bammwe omubaka ali ku ludda lwammwe bwe bamujooga ne bamuyisaamu amaaso abantu ne babifuula ebyokuzannyamu emizannyo kuba nze mmanyi abo abaana abato abali ku online abazannya emizannyo si be babyewandiikira waliyo abantu abakulu ababiwandiika ate kiri wano mu Buganda singa ffe abo mu Buganda mwe mwavudde essajja eryakulanga enjovu ne likuba akasajja akatono akakyoli singa abakyoli bali ku ludda lwa muganda waabwe naye ffe wano mu Buganda omuntu ajja n'akwata omuntu waffe n'amukunyaakunya naye ffe wano ne tudda ku sayidi ya muyise era bagamba mwami Zaake yatandise olutalo omwami oyo Akolo singa nange nali nga ndi mulwanyi yali agenda kutandikira ku nze okukuba ndowooza mujjukira olunaku lwe basoma coffee report nti nze natuula ku ttaka simanyi oba ekifaananyi ekyo wakiraba nti natuula ku ttaka kubanga omwami oyo yajja era mu nkola y'emu n'atuula mu katebe kange mwe nali nkola ki mwe nali nina okutuula era ekifaananyi kiraga bulungi nga nze ntudde ku ttaka mu palamenti ku madaala nga ye oyo Akolo atudde ku katebe kange wentuula buli lunaku ke bampa ntuulengako nga ndi muki era singa nange nze nnyini nali naye nze bwe namusanga ne mugambo waayivaayo mu katebe kange n'akagaaniramu nze kye nakola n'enzirayo n'entuula waliwa wansi sisobola gamba nti Zaake naye lwaki teyakoze nganze kubanga abantu buli muntu aliyakitinga mu ngeri yanjawulo nga ekizibu kimu naye buli muntu aliyakitinga mu ngeri yaki yanjawulo maybe nange olulala nalisobodde okunyiiga kuba ebigambo Akolo bye yabadde agamba Zaake awo bangi tetwabiwulidde naye era yabadde amugamba ebigambo eby'obujoozi eno agaanidde mu ntebe eno amwogerako ebigambo eby'obujoozi eno yeegase kuba NRM abamuwogganira nti Zaake yabadde awayiriza nti waliwo omuntu ow'emmundu so ng'ekyamazima wabaddewo omuntu eyabadde ddala neki n'emmundu awo mu palamenti ya Uganda ekintu ekitakola ki ekitakkirizibwa bannanga abantu ba Ssaabasajja Kabaka tulina okuyiga okuba nti nno omuntu waffe bw'afuna obuzibu tuyimirira naye n'ebyo ebintu ebyokusaakiriza nga abantu ne bayiiya n'emizannyo ne bajja ne baleeta obwana obuto mbubuzanye Zaake bumusekerere mu kubanga baamukubye enkola eyo nkyamu nnyo era n'abali emabega w'okubeera mu bikolwa ng'ebyo basaana beddeko olaba nali ntudde wano olaba oyo ali mutayo eyo emyufu eyo oyo Akolo nali ntudde awo mu katebe omwami oyo bwe nasituka okwogera ye najja nampita emabega nga bwe yakoledde eddala Zaake najja n'atuula we nali ntudde nze bwe namugamba nvire n'agaana nenkomawo n'entuula wano wansi ku madaala ekyo yakinkola okiraba olaba we natuula ku ttaka ye yono gwolaba mu lubuto olunene
Ulidde nze bwato bwe yankola lwe basoma reporter bwe yazze ku mulundi guno na taking over kati ate entebe zakera mwe yabadde atudde kwolwo mbwe bajja okutwala entebe yange bajja n'omuvubuka ono mutabani w'olanyi ono eyali speaker yafa yona atudde wano bajja babiri nga nze nsitusa okwogera omu n'atula mu katebe akaali kasooka omulala n'atula mu kookubiri mwe nali ntudde naddayo ne neegayirira abasajja abo ne mbagamba bakolo nze situla wano lwakwagala wano ntuulawo lwa bulwadde ne bagaanira mu ntebe zaffe singa nange nali wakulwana nze nzoza gwe baali bagenda osookerako okukola ki okukuba so guno muze gwabwe mu nsi yonna tewali atamanyi nti basobola okugamba nti eyo toilet yabalema nti amadaala abantu abamagulu amalamu bayita wano wali wayitawo baki balema ne mu baasi balekamu ebifo ne bagamba ekyo ekifo kyabalema kyabakadde kya mukyala ayo alina ka bebi oba ow'olubuto tobikimanyi ne mu palamenti mulimu ebifo bwe bityo awo ekyo ekifo ekyo mukyala Kadaga yakitondawo ku accommodating abantu abalina obuzibu jjukira nti mu palamenti mubeeramu n'ababaka abakiikirira abalema abo ababaka abo be batula mu kifo ekyo buli sayidi ekirina either ng'omubaka yajja mulema oba omubaka nga yajja mukiise w'abalema oba omubaka nga yafuna obulwadde ne bumutuusaako obulemu nga nze ne zaake bwe tuli abalina n'ebbaluwa z'abasawo ezitugamba nti tulina okutuula mu ntebe ezitatufunyaamu mu mugongo olidde ne kakati ono gw'osanga ono Athona Akol lye sajja lyosanga nga ligenze mu toilet ne ligenda ku ludda lw'abakazi nti lyo we lisanga bagudde gye ligenda tobalaba nga yaba abasajja n'agenda bawandiiseko bulungi male female n'ayingira eno mu female ladies gents n'ayingira mu ladies kati ennaku zino toilets kubaako our people with disability ladies gents kakati lino essajja ne liva eri liramu ne liyingira wali katoireti kubanga lirabyeko nti bawandiiseko awabalema ate kwolwo wayonjo ne liyingira omwo ate ne likubiramu omulema sajja bayingira ladies yono ate nakubirayo abakazi tilwaki muningiza ngate yayingidde ku ludda lwaki lwabwe n'okukuba n'akuba so tetusobola nze nja kuddayo kubali abakuta obwana obuto buzanye muzaako emizannyo mwakoze bubi abantu tebakola bwe batyo mwagala bafudde mwagala rest in peace ng'abantu baguddeko obuzibu munnamu aguddeko ekizibu ne musala omusango nga mukkatira omwana waffe bagambye nti zaake yagamba nti olwaleero tugenda kulwanirira mwanyi mbu yaveeka nga yeetegese okulwana omuntu ogamba tugenda kulwanirira mwanyi gwe tokiwuli amakulu gaakyo siganjawulo noga nti tugenda kulwana kituufu naye bali bajja beetegese okusinziira ku bigambo bye nawulira nti baali beetegese okutta omuntu mulamba gwolwo ng'ekintu kino pulezidenti yennyini yakirimu ow'eggwanga mwami Museveni yatula mu state house n'akigamba ababaka ab'akabondo ka Buganda ak'NRM waliyo omubaka omulala bamuyita Ngompeke Lenos ye mubaka w'ekibanda county eno mu Bunyolo Ngompeke Lenos omanyi waliwo abasajja abo abanyola ate abafaananamu abantu ba Northern Uganda ono yansangana ku TV emu n'agamba enkya tujja kujja twambadde botayi tulwane nammwe tubakube era amazima we bakubidde zaake yabaddewo yennyini nga avudde eri ku sayidi y'NRM ng'ali eno atudde ku ludda lwaffe in fact yabadde tatudde yabadde ayimiridde era nagenze ne wali ne musongamu ne mugamba jjo abadde eri ku TV n'ogamba mugenda kukuba abantu ozze mutukube era ng'ayambadde botayi yakatengi era bwe batandise okukuba zaake yabuuse mangu neyeegatta ku Athona Akol mu kumukuba so bino ebintu byabadde biteeketeeke basabo ne bannyabo nolwekyo tusaasira nnyo zaake naye zaake njagala kuzaamu maanyi togwamu maanyi engabo enzira bagirabira ku biwundu woomanyira nti ono yali mulwanyi engabo ye ebeera baagifumita awo ng'omanya nti ono muzira kaawonawo
nezaake mwana muto yalisobodde okweyisanga abantu abalala abakulu abatuliddemu enkwe neyesesa n'abasajja abo naye okubanga buli kaseera bamufudde nti nno ye gwe bajja ate kakati bamala okukukuba ate ne bakuteekako ebigambo tutocha you psychologically gwe tolabanga muntu okumala okuteekako olutalo nasponsoring abantu bagende nga bagamba toli mulwadde nasponsoring abantu bagende nga bagamba tebannakukuba nasponsoring abantu bagende bagamba nti goli kali ntalo wajje mu parliament kukola ntalo ate nkugambye nti okisanga wano Buganda abagisu bakwata nandutu nga bye amabaati mu butereevu nebo ne bagenda bonna mu kkomera ne bamweyimirira nga n'aba opposition abaffe kwebali naye ffe wano mu Buganda wosanga abantu nga bakutomba ka parliament ow'omu Buganda ne bamutulugunya nga Zaake be bamutulugunyizza nga ffe ababadde mu parliament twategedde nti Zaake ye yabadde omutuufu bwe kuba kusoomooza Zaake gwe basoomoozezza so si ye yasoomozezza naye n'osanga abantu b'ekitundu kye nga bakutte kubanga baagala okukola content mu social media bakutte obwana babuzanyisa emizannyo basekerera Zaake kati omuntu omulala yeewaayo atya okulwanirira eggwanga lye ng'ate abazira bwe baba balwana mwe mugambira ddala nti kubira ddala ate ne bwe yali badde mukyamu abasajja Abanigeria baagamba nti bw'obanga n'enkoko yo ng'eriira wala naye n'owulira ng'eggunju ligitwala osooka nga goba gunju n'olyoka onenya enkoko okuliira ewala ogamba nti nkoko gwe osooka n'ogoba eggunju bwe limala okuggwerayo n'okwata enkoko n'ogigamba naye gwe lwaki naawe oliiranga ewala n'olyoka ogikasuka mu kayumba naye togamba bugambi gunju titwalira ddala twala akakoko ako nako kayitirira okuliira ki ewala n'olwekyo omukulu Anthony Akol ayeeyita chairman wa Acholi Parliamentary Caucus naye nga ne banne bamugobako dda n'alemerako yali badde akimanya nti bw'okwata kw'omu ku ffe ffenna oba otukoze eki otukutteko alina okuvaayo yeetonderezaake ate atule naye ng'omusajja ne musajja okulaba nakulumiza nkoze ntya abeeremu ak'obuntu naye okudda eri mpulidde leero agambye nze ndi njovu lwaki okoona ku njovu ng'ate okimanyi nti nno nze ndi njovu gwe bw'okula n'owagguuka kitegeeza nti ogende ng'okuba buli gw'olabye eyo bw'eneeba yenkola ye ffenna ajja kutukuba nkugambye nti nno wiiki eri eyaggwa nze gwe yagiikiriza nze gwe yayiikiriza n'olwekyo buli muntu yenna omutegeevu alina kuyimirira na Zaake tetusobola kukkiriza muntu yeeyisa bw'atyo abantu baffe bayige okusalanga ensonga balekenga okusaakiriza obusaakiriza nga waguddewo ekintu bwe kityo omuntu ye anaamanya atya nti nange ndiko abange so ono agambye nti lwaki mukyatula mu palamenti n'abantu bwe bati so kakati omuntu asobola okutubuuza kiki ekiddako ku mwanyi olwo olutalo lwawedde kikyobadde era buli omu ekyo akyebuuza nti kati ensonga y'emmwanyi nti olwo byawedde kiki ekiddako mwami Museveni yazze n'ayogera n'aboggola n'asamba ku ttaka gwe bw'owulira nga Museveni ng'akoze ekintu n'ateekayo sipiiki oluddako ajja nakuddira mu kyambalo ky'amagye ng'omanya nti naye yennyini amanyi nti kyakukusa kimusukkiridde yes ekisooka abasebo ne bannyabo olutalo lw'emmwanyi oba obuzibu bwe tulina ku by'emmwanyi obuzibu bwe tulina ku byenfuna buva ku ffugabbi eriri mu Uganda olutalo waliwo kye bayita bato ne kye bayita wo lwe lutalo bato
lwe lutabaalo. Bato lutabaalo. Wo lutalo. Tulina olutalo olw'okweggyako effugabbi mu Uganda. Wansi wa olutalo olwo twabaddemu n'olutabaalo ku by'emmwanyi. Ekisinga obukulu kwe kulwana olutalo tuluguse. Naye olutalo lubaamu entabaalo. Wabaddewo n'abantu abamu abeewuunya nti bannange Uganda erina ekizibu ky'effugabbi mwe muzze ku mmwanyi. Nti mu lutalo olunene mubaamu entabaalo. Nti effugabbi lwe lutalo. Entabaalo bino byolaba nti leero ebikajjo babitutte. Local government bazisudde. Mu mapoliisi teri bwenkanya. Egindi teri kino tekiri bwekiti. Emmwanyi zino bazitwala. Ezo zonna ntabaalo. Tuzirwana ne tudda. Ezimu tuziwangula naye tekitegeeza nti ate olutalo luwedde. Ezimu batuwangula naye tekitegeeza nti n'olutalo tuluvuddeko. So olutalo lwa Uganda olw'okwenunula lukyayinda. Naye ate njagala nakuga nti n'olutabaalo lw'emmwanyi ate nalwo terunadda. Lukyagenda mu maaso. Era twasazeewo tugenda tandika okuba enkuŋŋaana eno mu bitundu okunnyonnyola abantu butya bwe tugenda okwaŋŋanga olutabaalo luno olw'emmwanyi. Era ezo kati tujjeeyo gye muli bassebo ne bannyabo. Ekisooka nga twagala mutegeere nti tekimala mu okutuula ne mwasira ffe 50 Nambooze mulwane nnyo. Amaanyi gaffe naffe gatuli mu mmwe. Amaanyi gaffe gatuli mu ki? Mu mmwe. N'Omunnayuganda akwatire wamu n'abakulembeze. Nze jjajjange mu myaka gya Amini yagaana otunda emmwanyi ze. N'agamba nze sijja kutunda mmwanyi kuyamba gavumenti ya Amini kuyimirirawo bawaŋŋangusa Kabaka. Yatandikira ku Yobote n'agamba bawaŋŋangusa ki? Kabaka. Ng'emmwanyi ze waffe tuzinoga nga tutundako za school fees na muntu ng'alwadde n'endala nga jjajja azitereka. Era twazitunda lule mwogo omwezi ogumu lule mwe yafugira mwe twatundira emmwanyi ezo nyingi. Jjajjange n'afuna ssente mpitirivu. So abantu bedda baali bamanyi okulwana entalo okuyita mu kye bayita boycott. Naye wano abantu baffe banafu nnyo ku mwoyo. Tasobola kwesonyiwa kintu wadde olunaku olumu. Ne bwe tugamba abantu nti bannange mumanyi nti buli muntu leero tava waka tusigalewo. Abantu akeera gamba munnange nze waffe gye tukola RDC yagambye nti atagende ajja mulaba. Obupikipiki bw'abaana baffe bonna kati buli ku mapoliisi. Abaana batunda ttaka, basinga ttaka, baali amabanja obugula. Babukutte bonna babuyodde babuyese ku mapoliisi. Emirimu egiri mu gavumenti tegigabwa. Abantu abalikozeseza bannayuganda bizinensi zaabwe ziteereddwako emisolo mingi tekyali muntu asobola kukozesa munne. N'emmwanyi gy'ogenze weerimire naye bakusuuliddeyo emisanvu ne vanira. Mulidde. Kubanga nkola nnyo yazi gavumenti zino ez'abannakyemalira nti baba baagala bafuga omuntu emponga byoya. Buli lunaku bakusuubizenga ssente zaabwe nti tujja kukuleetera ssente entandikwa ze bakyusa amanya. Entandikwa simanyi emiki emyoga simanyi nadisi simanyi werese kuliyesoni ne bakugabira paka ku kabizzi. Ekyo kye baagala. Baagala bakukuumire mu mbeera nti naawe yes. Ate Museveni alinganga kana akafananyi k'omusajja eyatula ku ndogoyi n'akwata amalagala n'agasiba ku muti n'agenda n'aguyisa amayembe g'endogoyi n'aguteeka eri maaso. Kati endogoyi buli we yatunulanga bweti ng'erengera amalagala ng'etambula nti egatuukeko. Mu kwagala otambula etuuke ku malagala ng'eno bweyongerayo omusajja ono agitudde ku muki ku mugongo n'agitambuza mayiro ne mayiro ng'endogoyi egoberera amalagala gano ng'egalaba gaago gali awo naye nga mu butuufu gatuukako. Ne Museveni bw'atyo bw'atudde ku migongo gy'Abannayuganda n'asiba eno busente simanyi Constituency Development Fund simanyi emyoga simanyi bali awo bazirabako PDM oziraba naye nga bw'otambula bw'oyongerayo buli kaseera abantu bakeera ku magombolola bakeera ku district bakeera ku town council
kuwandika mukole bibiina tubawe sente mukole kino tubawe sente mudire tuno tubawole abantu tugenda bawola musaako kati tuzitadde mu cooperative kati baziyita PDM kati baziyita ntandikwa kati baziyita myoga n'otambula mwaka ku mwaka tolizituukako embeera yonna ekuleetera okuva kugana amalagalage emuyombya n'afiirawo n'asamba ne ku ttaka nti nja kubatta kubanga mwagala okwesumulula ku kikoligo kino kwabatambuliza emyaka ekigambo ekyo njagala mukiyige akantu ako ojja kanoonyeza okantereyo wano ku sipiya ak'omusajja eyatuula ku ndogoyi waggulu ngeno bw'agiraga amalagala n'agitambuza mayiro ne mayiro naye nga endogoyi tetuuka ku malagala naye nga ono agituddewoko waggulu yakuta amaki amalagala yegalengera wali naye nga mbutuufu amalagala tegakola ki tegatuukako so basebo ne banyabo eno enkola ey'okwavuwaza abantu ngenderere yakututeeka mu buddu kubanga omuntu amanyi nti omwavu taba nakyama waliwo n'ezaggulo waliwo webazireeta ati zino z'abavubuka zino muzeewole mugende musome waliwo ez'abakyala so kyenjagala okugamba nti bannayuganda tulina okwetegekera olutalo nga abakulembeze balina kubeera bubezi bakulembeze mu lutalo naye olutalo lulina kulwana abantu obulira buli wenekona ku kigambo boycott bajjajjaffe wano baafuna obwetwaze ekimu ku byabalwanya bbeeyi ya mwanyi bbeeyi ya pamba bbeeyi ya taaba naye baakolanga boycott naga toguleewo omuyindi ngera okusanga ng'oguzeewo omuyindi ekintu nga banno ate bakuttirawo kakati tugenda mu mwaka gwe bagambye nti school fees z'abaana tuziweere mu revenue authority nti gwe bw'onoobanga ogenda oweera omwana wo fees essomero lijja kuwanga akapapula sente ogenda ozisasule mu revenue gavumenti eryoka ejjeko omusolo gwa bitundu 18 ku buli 100 tesobola kufuna musolo ogwo nga eyita eno bulijjo tusasulira nkugambye bajja kunona sente z'abantu nga bwe natandikira ku local government nenkulaga nti kati n'ez'amasomero bazinona bannange omunauganda anaakola ku kalimu akake so tuteekwa okubeera n'enkola nti singa bakeera ku makya ne bagamba nti tumaliridde kati school fees za kusasula mu revenue ffenna tugamba nti abaana tebasome ffenna batuule tulina okuyiga okukolera awamu Kenya wano bayongeza transport siringi 10 mu Nairobi ne mubeeramu okwekalakaasa abantu ne batambuza ebigere naye bannayuganda tulina nnyo omutima ogulowooza nti nno abakulembeze baffe be balina okugenda balwane nga bajja kikyani nga ffe bwe tulaba firimu bibongeza fa babisasula nti gwe Nambooze nti ajja kufuuka gundi yani banabaza omuzanyi wa firimu kigomanyi agizannya obwomu n'agiwangula Steven Sigo n'agizannya obwomu n'agikola ki n'agiwangula kyova olaba abantu wano wajjula ebiwandiiko kino kitwogerereko olwaleero wano tubadde n'omusajja yagenda n'akolera abakyayina ne bamuvuga ne bamuvuza emmotoka madamu teacher n'entya abasajja abagwira abatukozesa bannange batuyisa bubi omusajja yafuna akabenje ng'ali ku mulimu naye omukyayina amubuzaabuzizza okuva mu 2021 yafuna akabenje ako paka nakati tafunanga compensation yagenda mu Ministry of Works nemubuzaabuza kuba kati Ministry of Works ekolagana ne lawyer w'omukyayina kati talina wayinza kutandikira nti waloopa eno ate gwaloopa jamuloopa ate akolagana naye kati omusajja n'abeerawo nga talina wayinza kutandikira bambi naye lwaki abagwira ate batuyisa mu mbeera eyo ng'obuvuna obufunidde ku mulimu omukyayina najja wano naawe omuntu omulimu n'atamuwa appointment letter kimenya mateeka n'amukozesa tamuwa leave tamuwa overtime ne wakola overtime bwalwala tamutwala mu ddwaliro n'afuna akabenje emmotoka nesekula omusajja nemumalawo ndabye ebbaluwa z'abasawo naye kyokka omusajja ono nga talina waawaaba wabula linnya emmotoka ogende mukono ubuulire ku mubaka waayo Nambooze waakiri akikwogerereko
omulamuzi mulamba eyeyita omulamuzi omukyala Tibulya Margaret atadde ekyalo kyange kiramba ekyenyenje ku bunkenke ekiro basuzeeyo enkuba bwe yaze mulamuzi taleeta poliisi taleeta bakoti blockers naye aleeta baguns n'aleeta agasajja agafere ne gadda ku kyalo ne gamenya amayumba g'abantu ne basula nga babatigomya ne bakuba abantu tebalina gye bawaaba abantu bagendako ku poliisi DPC n'atunula eri RDC n'atunula eri ono n'atunula eri omusajja ne bagamba nti omusajja wuuyo akutta akaana ensonga ne zitandika kubeerawo za social media zaaki abantu watali bakwasisa mateeka abantu tebalina gye bawaaba eggwanga ye munnansi buli asanga atulugunya madamu ticho Omunnayuganda akoze atya gwe bakubira mubaka wo mu parliament wabula gwe nolowooza nti gwe omuntu w'okukyalo liki ng'oli basobola omukuba nga bakimanyi gwe bakuba mubaka wa parliament wabuvunaanyizibwa era muntu mukulu nze omusajja eyankuba nammenya omugongo mumanyi n'erinnya bulina kumwogera nti yaduumira abankuba ye mupoliisi Frank Mwesigwa teri amukwatako lyeryo eggwanga mwe tuli bassebo ne bannyabo naye ekikulu kiri bwe kiti gavumenti eno ne bw'onoosirika ejja kutulugunya ne bw'onooyogera ejja kutulugunya kati yogera bakutulugunye lumu kuba ne bw'onaasirika bwe ziba kibooko zijja kukula. If you care you die, if you don't care you die. You should therefore care. Ekyo kye tugamba abantu baffe n'olwekyo twagala tugamba abantu nti tuyiga okulwana olutalo naye n'entabaalo ezirulimu tetuteekwa kulekera atakulekera naawe tomulekera ennyanja ekutta omira omuntu agamba nze naakola ki ebintu biri bisatu start where you are tandikira wooli use what you have kozesa kyolina do all what you can kola n'omutima gwoki gwonna bagamba omumpi waakoma waakwata ensoloso zeruma akozeeki atudde tandikiraawo ku kyalo kyo ku kyalo kyammwe awo mwetegese mutya ku kyalo kyammwe awo mutuula ne mwogeramu mwemanyi nti singa ku kyalo kyammwe awo wajjawo ababayiikiriza musobola okwerwanakaawo ku kyalo oba mubaleka ne babakuba kibooko zammwe kubanga abantu babagobye ku ttaka mu byalo abantu babagobye ku ttaka mu bibuga naye ng'ewantu awo yaggulawo na ssente ne mu ka road reserve ne bajja oli najja n'alinnyirira ebintu byo mu road reserve nti wuuno twamusanze atundira ebimuli mu road reserve eri omulala naga nti kati oli mu luguudo lwa Lwerwe kati ono kugamba buli Munnayuganda buli watudde bamutunulira ng'omuzi w'emisango ne Museveni bw'aba ayogera atuyita ba criminals kyokka ate we bakumenye ogenda okulaba nga bazimbyewo kizimbe ensi yonna eri bubi nze nawunya nabo abapoliisi abatukuba nga basula amayumba amavundu n'okusinga kabuyonjo nolaba abapoliisi we basula nogamba ddala waliwo omwana w'omutwe yakera n'asoma asaana okusula mu mbeera eno nolwekyo bassebo ne bannyabo njagala bannayuganda baddemu bafune okukkiriza ku mitima nti lino eggwanga lyaffe lino eggwanga lyaffe eggwanga lya Munnayuganda ekintu ekyo bwonna okimatira ku mutima nti lino eggwanga lyo ne weegobako okutya abalina obuyinza bajja tandika okukutya naye buli we tunaddanga awo ne tusekerereza omusajja najja nomutandika mugamba otulekeddeyo kaki wano otusanze simanye ennyonta etuluma nnyo ng'ekuluma etya era nze nagamba abantu b'emukono tebabiŋŋamba ebyo kyombakoze nayo tulese otya kuki muli babitiibwa nnyo besisaana kugamba mbu baabo kambagulire simanye bakayita kazi totuguliddeyo wadde n'akazi buno gana amazzi ge basiba mu buveera ow'ekikumi awo tulina okuvaawo bassebo ne bannyabo okuzzaawo ekitiibwa kya bannansi efuuke kampeyini eyaddala nti bannansi bwe baba nga boogedde
nga bwe bagamba nti obuyinza bw'abantu tebikoma mu constitution. Obuyinza bw'abantu era banaabukozesanga nga bayita mu bakulembeze baabwe abe beerondedde mu kalulu ak'amazima n'obwenkanya oba mu referendum. Abakulembeze bamwe be mwerondedde ne bagamba ekitongole kya UCDM kirekeewo. Omuntu omu n'ajja n'agamba kijja kubeerawo, n'aleeta amagye mu parliament ne bajjako amasannyalaze ne tusigala mu kizikiza ne batandika okuba ababaka ba parliament. Ababaka ba parliament babakubye ne bawoowoolera munda muli nga ku luno Museveni yatujoze yasindise n'ebisajja ebyambadde bu t-shirt kubanga omulundi guli bajjira mu masuuti. Ku luno nga bali mu bu t-shirt. Waliwo ka video ketwalabye bakwata omukyala ye Shamim Malende. Abasajja nga be bamukwata ati. Yes. Ne bamusikasika kati ali ku kitanda naye ng'osanga abantu era abatalina magezi nga kati Salim Malende yeerwazizza. Omubaka wa parliament n'omunona waatudde bw'otyo. Ate ng'omusajja gwakwata bwe twavuddewo omukyala sipiika n'alyoka agamba nti nebaza poliisi n'ebitongole ebikuuma ddembe okujja okukuuma eddembe obulungi bwe mutyo mu paalamenti ya leero. Kyannaku. Naye njagala kumubuulira mukyala nti eno embeera bw'eneegenda mu maaso naawe lumu bagenda kunonaawo wotudde bakuggyeko ne wiigi eyo. Tolabanga ekintu ekirya munno n'ogamba kyegaaya. Mu nsi etakwata mateeka, it's a matter of time naawe bakutuukeko. It's just a matter of time naawe bakutuukeko nyawo. Batwala bajja tuka ekiseera baggweyo nga gwayina okugenda. Nga bakuta ababaka b'abakazi ne babayuliza ne babakwata mu sikaati ne basikaasikanya ababaka ne babakuba ne musigala mu parliament ne mujjako amataala. Abantu ba stranger ne bayingira mu parliament ne banyiga ababaka ba parliament ebitoliro ne mumala ne mugamba nti parliament awatali kweyisaamu eyisize ekiteeso nga yebaza abakuuma ddembe. Olunaku we luli kyanga lulo speaker mukwano. Nkubuulidde maama. Eno embeera senga tevaawo wajja kubaawo olunaku lukyenga lulo speaker nga gwe baagala. Tunuulira banna abaaliwo. Nabo baali b'amaanyi munnange ng'ensi batya. Ffe abantu abamu abalinganga nze ffe tukubuulira ebintu ebirungi. Ffe tukulumirwa naye oyinza okulaba ku ssaawa eno ng'ate ffe bw'olabanga abaki ng'ababi. Abantu babadde awo ne boogerera ebigambo awo naye bamaliriza bubi nnyo. Speaker yateekwa okukuuma ekitiibwa kya parliament. Nze ekimu ku bintu Kadaga yalimu ebintu bingi naye nga mu kuwolereza parliament ekyokuwolereza ababaka nti ffe bwe baatukuba yajja ne malwaliro gye twali n'atusaasira n'atulaga nti anakuwadde. Naye gwe n'oyisa n'ekiteeso nti twebaza abakuuma ddembe mwakuumye bulungi eddembe. Nga bakubye ababaka bo nga babakoze bwe batyo omuntu n'ajjako n'ettaala ne bakwata ab'amawulire ne babakwata ne babaggalira mu kasenge ne babajjako kamera zaabwe ne bazisangulamu ebintu. Obambi bye babadde bakoze birungi lwaki babadde bakwata ab'amawulire basangule ebintu. Nze ssebo banjigiramu eri ku gundi ku Dewinton Road. Okutambula okuva ku Dewinton otuuka munda mu parliament banjaza emirundi 6 nga ninga alina kyenkoze. Natuuka ku gate ne bamazaawo eddakiika. Ate bannanga bamaze okusiba ab'amawulire bamanyi buli kye batukola bakitukolerako mu nzikiza. Ne bandwisa okuyingira wali mu parliament. Ebyo byonna mubikoze. Omuntu oyisa tteeka ddungi n'oyiwa amagye. Mbadde ngamba olwo lunaku speaker yali badde annyonnyola ne bannansi nti bannange bannansi abaagala okujja okubaawo ng'abajulizi nga tubayisiza etteeka eddungi. Etteeka ly'oyisa bwe liba ddungi lwaki oyiwa magye? Bano ogambye mwami Museveni nti ffe tuli ba criminals, tuli ba liars, tuli ate lwaki ffe batono? In fact abantu baali badde ffe bebakuba. Ate lwaki gwe ayogera ebyoyita ebituufu ate gwe obikuumye amagye. Ekituufu bakikuumye mundu. Debate ennungi bagikuumye mundu. Twakulaba tusomesa nti Obote we yaleeta constitution embi mbw ababaka bateesa waggulu helicopter y'amagye yeetooloola. Kati bano mmwe temukya Obote bw'aba yeetoolooza
helicopter y'amagye bana agaabwe gayingira munda muki mu parliament ne bakuba n'ababaka buli naku kati bagufuusiza mulimu nti bajja kubanga ababaka babakutula emigongo. Nalabye omubaka Naluyima baamunyiza oba naavuki ng'okugulu kwazimbiddewo. Yaŋŋambye abasajja bazze ne batusika ne sikaati naye leero ku luno nabadde njijjidde mu mpale. Nze gavumenti eno yantandisa n'okwambala empale empanvu ez'ekisajja kubanga nga balina ne pulaani ezitwambula. Alidde naye nze ŋŋamba nti mubikole naye bayibuli egamba nti bw'olimala okunyaga naawe ne bakukola ki ne bakunyaga. Tosobola kuŋŋamba nti mukyala Anite Museveni kwakomye ye Mugalanda bw'atyo bw'azze akozesa abantu n'amala obba kyayisa ensi. Naye munange ogenda okubuuza n'ogamba nti omunene yalinga wano kakoza mutale yaddawa takyali yeeyo bannange yaddawo mulungi nga yali w'amaanyi. Baatukuba wano kutogikwatako mukyala Kadaga n'aga nti enze Museveni ansanyukire nze muyisirizaamu ekisanja nze mujjiddewo ekkomo ku myaka tesiba kuba nze. Kati ennaku ezo naye yali eyo ng'alaajana bannange baagala kunzita nenyimirira mu palamenti nenkyogera bannange mukyala Kadaga eyali sipiika waneeno ate prime minister owookusatu yagambye waliwo abaagala omutta. Sipiika Tayebwa n'aŋŋamba nti oyo memba wa house eno weba eriyo abaagala omutta ajje wano atubuulire nga tekikyakola namakulu ajje akyeyogerere nga tekikyakola namaki namakulu. Nyaba lwaki abantu tebayigira ku bannaabwe kyekimu n'abamu kufa aba opposition n'olaba abantu abalidde mu bannaabwe mu opposition olukwengeri gye bamaliriza naye naawe enkya n'ogwa mu kkubo lyerimu naawe n'okola ebintu byebiki. Balinda kuyigira ku nsobi zaabwe so si ku nsobi z'abannaabwe. Alinda lwalikola ensobi ayigire mu basebo ne nsobi banyawo ye. olwaleero twogedde kuno nakuli Weewaawo. naye mu bufunze kyenjagala okubagamba nti abakulembeze abalonde baliwo okuba wa bukulembeze naye olutalo lulina kulwana ffenna. Kituufu. Mulekeraawo okutulekera olutalo luno mujje mutukwatizeeko basebo ne bannyabo ffe tuliwo kugaba leadership ate mutegere nti tulina olutalo n'entabaalo ate nga byonna birina kulwanibwa ffe kyokka nga mu kaseera ke kamu tulina ate naffe okuwangaala mu nsi muno kuba naffe tulina obuvunaanyizibwa eri okuza abaana eri abafamire zaffe eri ki naye ate mu kiseera kyekimu nga bwe twerwanako. Bannayuganda enkola eyatebinkwatako yejja okutusitula awabi indifference. Omusajja namukugamba yagamba nti basooka ne banona abajuzi nga siri jju neneesirikira ne banona abakatuliki nga siri mukatuliki neneesirikira ne banona bano nga siri bone naye nti bagenda okunona nze nga tewakyali wakumpolereza kubanga basinga obungi baali babatwala dda era batwala butwazi. nange bantwala buki butwazi. Mwebale nnyo mwebalire ddala tuli ku Spear Visual Radio. Abagala okutugoberera ku TikTok ku internet ojja kuba ogenda ku Spear VR effumu lyo ojja kuba otufuna bulungi nnyo ku YouTube Spear VR effumu lyo radio ku internet ey'omulembe omuwenda. Ayagala okutuwulirizaako nga tuvudde wano ku TikTok onaabatuwuliriza right now ojja kuba ogenda mu Google search oba Chrome otayipingemu spearradio.com. Spear Radio kigambo kiri kimu toteekawo space spearradio.com ojja kuba otufuna bulungi nnyo ddala ddala era buli kyowulidde wano kyosubiddwa ojja kuba okisangayo ku mukutu ogwa YouTube ne ku website yaffe kubanga tuli visual kitegeeza kyetuwulira wano bakitulaba era tukitereka atakirabye naaba nga akifuna ku website yaffe. Ate eri abo abalowooza nti nno balyetaaze okubeerako ku radio eno nabo bakucontacting nga bayita nga yandyetaaze okujja okubaako naye kyayogerako eri abantu gyatunyumiza oba kyagamba eri abantu ajja kuba ankubira ku namba y'essimu oba akube ku namba ya station 0700 13
98 92 noti 7 noti 13 98 92 era nga ne ku WhatsApp kweri osobola okusindikira ka message n'ongamba nti sebo nina kyenjagala okwogerako eri eggwanga tujja kuba tukuwa omukisa. Kwa kulambula kw'omukulembeze kukyagenda mu maaso olwaleero abadde abimu. Abantu babadde ekamuli banna. Abantu abeekamuli twabeebaziza nnyo mwebale kwaniriza mukulembeze n'amaanyi. Abeekamuli muli abeekamuli mwebale nnyo mwebalire ddala. Kale olwaleero omukulembeze abadde abimu enkyayingira Soloti. Ku Monday ajja kuba Kisolo, ku Tuesday era ajja kuba Kisolo. Ku Lwokuna agenda kubeera Buyikwe wane waffe e Mukono, ku Lwokutaano Nakasongola. Ku Lwomukaaga nga 16 Gulu, ku Tuesday nga 19 Masindi, ku Lwokusatu nga 2 Pakwaki, ku Lwokuna nga 21 Koboko, ku Lwokutaano nga 22 Madi Akolo eri mu West Nile. Mukulembeze w'eggwanga, President w'abantu Kyagulanyi Ssentamu, okulambula kwe twebaza abeekamuli bamwaniriza bulungi. Mwebale nnyo mwebalire ddala abeekamuli newankubadde wabaddewo okubasikaasikanya. Kyetulabye abimu mwebale nnyo abantu ba bimu mwebalire ddala asante sana. Ekamuli gye twalabye n'abalwadde nga nabo balineze kanula naye nga bakulaga nti bawagira omukulembeze. Ku Lwomukaaga enkya nga 9 omukulembeze ali Soloti. Ku Monday nga 11 Kisolo eri e Kabaale. Ku Lwokubiri Kisolo Kabaale oyo omukulembeze omanyi bwobeera n'omukulembeze nga nnyana gwegamba amaanyi kubanga omuntu okuva abimu n'ogenda Soloti n'ogenda Kisolo n'ogenda Buyikwe n'odda Nakasongola n'ogenda Eggulu n'odda Masindi n'ogenda Pakwaki n'ogenda Koboko n'ogenda West Nile ng'eggwanga olidduka buddusi oba w'amaanyi. Ago ge maanyi g'abantu. Mwebale nnyo mwebalire ddala naye ffe ng'abagureta Mukono omukulembeze tumulinze Buyikwe tugenda kukimulagako. Omukulembeze wagenda Buyikwe tukitandikira Nammanve era nga bulijjo tugenda kitandikira Nammanve